Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira constituency emanyiddwa nga Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Ebibye si birungi gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga Nsamba ono nga yasavingako nga leader of opposition mu parliament eno yennyini gye tulimu eye-11 nga tebannamugjawo kubeera nga bamusikiza Joel Ssennyonyi Basekezi nga leader of opposition aliwo kati ekibiina ekya National Unity Platform emabigakaawo kyamunaabira mu maaso oluvannyuma lw'okukwatibwa mu buli bw'enguzi obwa ssente emiliyoni 500 ez'omusolo wetwogerera nga byongera bwongezi kubeera nga bigenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Emabigakaawo Mathias Mpuuga ebize biberawo mubadde mu bimanyi. Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza bannayuganda naddala abantu b'e Masaka ti yeyabaleetera Kyagulanyi yamuleeta mu bantu ab'e Masaka era mbu ye yamubalaga baali tebamumanya ebyaddako wabiwulira naddala gwa zaatugoberera mikutu egy'enjawulo gye tusinziirako kubanga ate tukutuusaako ensonga. Kaakati we twogerera abantu b'e Masaka bagamba kati gwagamba nti watuleetera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati naffe leka tukuleetera abalala bo tetwagala obamanye bumanya wabula twagala oba feeling bufiirinzi nga bamaze okubeera nga bakufulumya constituency emanyiddwa nga Nnyendo Mukungwe. Omukulu ono gyakiikirira ebbanga lyamaze nga abakiikirira yasooka najja n'abakiikirira ku kadi ekibiina ekya DP Democratic Party then oluvannyuma najja mu kibiina ekya National Unity Platform lwe bajoyininga nga bozzenga obiwulira era gwa zaatugoberera twakuwa ebyafaayo ebyo bajja abantu 11 ku lunaku lumu abaava mu kye bayita DP block ne eplonizi zaabwe era bano abakulu ne bajja ne beeyanjula ne batongozebwa nti bammemba abajjufu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati gye buzze butambulira abakulu bano bazze nga bateekawo embeera eyagala ate okunafuya okukakkanya n'oba olyawo n'okwagala okuteeka embeera ey'akazigizigi mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Mathias Mpuuga emabegakaawo yaggulawo ekibiina kye era ekibiina kino baakitongoza n'abamu ku bayimbi amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba Alien Skin eyavaayo n'ayogera ebigambo ebyaleeta akamwenyumwenyu ku matama ga bannayuganda nga beebuuza nti ddala omubbi w'ebitaano n'omubbi w'akasimu nga ye bwe yabyogera kiki ekigenda okuba nga kibeerawo. Kati we twogerera njagala kutegeeza gwampuliriza Mathias Mpuuga Nsamba abantu b'e Masaka balina abantu batandise okusowolayo era gwampuliriza njagala okutegeeza nti waliwo abantu bangi ebikonge abavuddeyo nga bagamba twagala okubeera nga tusiguukulula omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'ate bonna bajjidde mu kibiina ekya National Unity Platform era nga bonna bagamba twagala kubeera nga tutwala awo ekifo kye baagala kirimu Mathias Mpuuga eyagobwa mu kibiina ekya National Unity Platform tannagobwa mu kibiina eyagobwa kuba leader of opposition eyagobwa mu office ey'obwa commissioner era oluvannyuma eyagobwa okubeera deputy president ow'ensonga za Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno waliyo bannakibiina abalala abagamba nti kuffe kwe kuli gwe mugenda okulonda agenda okuba nga addira Mathias Mpuuga Nsamba mu bigere mu parliament ku constituency emanyiddwa nga Nnyendo Mukungwe era nga ku bano bonna bagamba kuffe waakiri kwe kunaava omu gwe tunaafrontinga era ffenna tubeere nga ate tudde emabega w'oyo. Kakati njagala okuba kuyitirayitiramu bayinza okuba nga bangi gye bali wabula enda kuwaako abo abatonotono ensi beemanyi oba buyinza okuba nga otegeera ate naddala abavuddeyo ne batulaga nti mu kibiina ekya National Unity Platform bwe kinaaba kibawadde obwesige mu bo mwe mugenda okuva omu gwe banaasimba emabega babeere nga ate batwalaganya. Omukyalo oyo gwolaba amanyiddwa nga Honorable Nannungi Alice otwogerera nga kansala agamba for the voiceless MP Nnyendo Mukungwe 2026 kadi ya kibiina ekya National Unity Platform era omukyalo ono mumanyi bulungi nnyo mu abazze bagoberera ayimiriddewo nnyo naddala ku nsonga ez'ekibiina ekya National Unity Platform naddala ezo ezikwatagana ku mukulu ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayagala okuteekawo ekifaananyi ekiraga nti ye mu Masaka mulala mukko era nti mu Masaka ye yatwalayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bigambo bya Zzenga ayogera gwampuliriza. Mathias Mpuuga Zzenga ayogera ebigambo ebiraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yamutwala e Masaka era ye yamwanjulira bannamasaka era n'amasannyalaze amatonotono mbu ye yagamuwa okusinziira ku ye. Kakati we twogerera bannamasaka bagamba ffe twesowoddeyo tubeere nga muffe mwe muva omuntu omu twenganga omusajja ono twagala tumugye mu kifo kino tulabe kale ebirala gy'anaabyogerera. Oyo bamuyita Alice Nannungi we twogerera nga kansala era ali ku kadi
y'ekibiina kya National Unity Platform. Kakati lwe tumuvaako waliwo amanyiddwa nga Honorable Lubowa Ssebina gy'aviira era nkakasanga gwagoberera oyo naye omumanyi bulungi nnyo y'omu ku abo bannakibiina ekya National Unity Platform nga bavuddeyo ne bagamba tugenda kujja mu kalulu ka 2026 tubeere nga ate twagala omu ku ffe kuba nkugambye okusinziira ku nkola ey'ekibiina ekya National Unity Platform singa babaako ne candidate omu aweereddwa kaadi ebiseera ebisinga ojja kulaba nga abalala bazze emabega w'oyo anaaba awandiddwako eddusu ekibiina ekya National Unity Platform bw'anaaba ng'ayise mu mitendera gyonna. Honorable Lubowa Ssebina gy'aviira ono agamba ayagala kubeera mubaka wa Parliament constituency Nyendo Mukungwe, agamba nti nzize kuweereza era wansi n'asembayo ng'agamba nti people power our power. MP Nyendo Mukungwe 226 231 naye agamba saagala kuddamu kulaba ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga mu constituency emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe. Kakati nate yagala okutegeeza gwampuliriza ate sibe bokka. Waliwo amanyiddwa nga Honorable Angelo Bukenya, ono naye agamba kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ngisobola era omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga mwewulira njagala kubanga mujjayo constituency Nyendo Mukungwe. Agamba nti gemukaabye gamala. Ono naye kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform Honorable Angelo Bukenya agamba nze Mathias Mpuuga mwewulira era nja kusobola okubeera nga mujjawo n'ebigambo byazzenga ayogera naddala ng'abyogera ku mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwagala kuddamu kubeera nga tubiwulira Mathias Mpuuga ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu. Waliwo foot soldier ono ng'ali omu ku ttiimu ya security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga bangi balabye ng'ono alinga atali serious. Honorable Kavuma Jamshid ono no musajja foot soldier era emirundi egiwererako ddala azenga awambibwa n'akwatibwa abasajja ba CMI n'ebitongole ebirala ebyandibadde ebikesi oba ebyokwerinda ne baba nga bamubuzaawo mu ngeri emu oba endala. Ono agamba naye ayagala kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ajje avuganye ku bwa MP Nyendo Mukungwe okulaba nga naye tayagala kulaba ku kiyitibwa Mathias Mpuuga mu constituency emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe. Kakati ebyo byenjagadde okuba nga nkutegeeza agava e Masaka. Mathias Mpuuga waliwo amawulire agatulaga nti waliwo pulaani ey'omukulu ono obutajja ku bwa MP mbu ateekateeka okulaba ng'awo afuna omuntu gwasimbawo either agenda kujja ne kaadi y'ekibiina kye ekimanyiddwa nga DA oba ekisinde singa kinaaba kiwandiisiddwa. Ekisinde ekyo ekimanyiddwa nga Democratic Alliance ekyava mu kye tuyita the Democratic Alliance eya Honorable Patrick Amama Mbabazi. Kakati wetwogerera Mathias Mpuuga byebyo ebimukwatako essaawa yonna oyinza okuwulira ekibiina ekya National Unity Platform kigabye kaadi nga kigigabira omuntu omulala atali Mathias Mpuuga era tujja kubeerawo wano tubeere nga ate tubikutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.